Olunaku lwajjo twakulaza emboozi ya maama eyabbiddwako omulambo gw'omwana we gwe yabadde atadde mu nsawo gye yali nnyinayo takisi ng'ava mu ddwaliro ekkulu e Mulago omwana gye yafiiridde nga bwe yavudde mu takisi eno agenda agule airtime e Matugga yagenza okudda mu takisi yagenza okudda nga takisi mwabadde omulambo ekuuliise nagwo. Nesitaga amafuta ku mabanda n'akyamaawo n'ayimirira n'agulako awo gonja n'atandika olaga ati kaaki abantu kati nenda nga alaga akyaliwo obudde bungi dowadowa akaduuka k'amasannyalaze ne ka kioski n'akengoye kati nenvaamu nga ndabya ka mobile money nfuneko airtime anja kugamba abali eno banindekowa ekigogwa wengenda okuviiramu kati nagenza ogulaawo airtime nga waliwo abantu abalala baliwooko kyomwami mukumbuuza nkuterekoze kuba wonna oba nteeke ku akawunti ate nga ndaba ambuuza naye akyakola kubaki kubalala nengamba kambiveeko ninye lumu nkoleki ngende wali kati nkyuka nvaayo nkomawo nga sibalaba wenkozeeki wembalese. Kati olwaliro tutuukiridde ku bakulembeze ba takisi ku siteegi ya Matugga Luweero ne batubuulira ebimu ku byabaddewo. James Ssenyange nga ye muwanika wa siteegi eno ategeezezza ng'ensonga zino bwe zaamutegeezeddwako era naye n'akwatagana bunnambiro ne ddereeva wa takisi eyogerwako era ne bakwatagana ne famire y'omugenzi ne bagenda mu kamera za poliisi e Kawempe ne Kasangati gye baakizuulidde ti ddala kituufu yabadde omukyala yayingidde n'ensawo eno mu takisi. Namu ensawo n'amuteeka muki kati nze batuuka banga bagenze Kasangati okulaba emmotoka ddala kituufu yeeyo baali bagimanyi bagende Kasangati balaba emmotoka omukyalo gye yakoze eki yalinye nze mpakana bagana nedda kati okukakasira ddala tujja kugenda mu bintu ebyo nga kitegedde kituufu tusooke tuddeyo e Kawempe ku takisiizi we yalinyidde tusabe ab'ekizimbe ekyo batuwe ku kamera tukole ki tulabe tugenda okutuuka ku takisiizi nga tiwaliwo kamera ne tuvuga ne tugenda e Kawempe bwe twatuuseeyo nga bakebera tulinya muguna kani nga data yajawo omulenzi w'omwana muku nga tukebera kamera ne driver nga bakakasira ddala kituufu omukyala yalinye motoka ku takisiizi. Ono agamba nti kyokka obutambi bwa kamera tebulaga wa ensawo we yagirwamu ate nga ziraga nti y'omukyala yaviiramu Matugga ku mabanda okufuna airtime. Yabadde agenda n'omulambo gwe ng'amanyi kinno alina omulambo gwe yabadde agyamu n'agenda ku airtime n'afuluma ng'alina omulambo gwe baba bamanyi ebyo kukwata n'obutakola ki n'obutakola yabadde ajjamu ensawo ye n'agamba muninde aba takisi ngenda gulano ki airtime naye ng'alina ensawo ye yabadde n'ensawo ye n'agenda n'agula airtime n'akomawo n'ensawo ye erimu omulambo n'akola ki n'atula naye n'olekamu omulambo oguteebeze kuba omulambo n'ogamba nti ogenda ogula airtime genda baba nayo kye kiki. Wabula ono ateebereza nti omukyalo ono yandibanga yalina omuntu omulala mu mmotoka gwe yali akwatagana naye nga yandibanga ye yafuluma n'ensawo erimu omulambo nga bwe yatuuka mu maaso w'asuubira nti tewali kamera n'afuluma takisi eyo n'alinnya emmotoka endala. Yabaddemu n'omuntu omulala ye n'avaamu wano omukazi n'agenda oyo yabadde omwo n'agenda ne baziika omwana awalala ng'ate okuba nga badde n'abasajja bameka babiri. Asabye abasaabaze waakiri bategeeze ku baddereeva oba bakondakita ku biki bye babeera batwala ebiri mu migugu gyabwe. Okukola ki ekyokuyiga mu takisi nti omuntu bw'akugamba nti tusaba kugira ku nsawo beera mukakkamu kikole ki kituuseewo Matugga enkya kijja ggwa Masaka enkya kijja kukola ki kijja ggwa walala. Ono atubuulidde nti bagezezzaako n'okunoonya mu kamera z'e Luweero kyokka nga zo zaali teziriiko. Mwami n'atugamba kamera z'e Luweero ezimu tezikola ki azikebere tezikola ki eziriiko ne tukomawo. Ye kalabalaba wa takisi ku siteegi eno Katoma Yambala David asinzidde wano n'asaba gavumenti etandika okusomesa baddereeva ku ngeri gye bakeberamu emigugu gy'abasaabaze nti ate kibe kyabuwaze. Tulina okusooka tusomesebwe ngaffe nga abakulembeze baffe bano abatutwala mu takisi be batusomesa tutegeere omusaabaze singa abayingidde takisi twandyetaaza okukebera bbaaga okugikebera kuba tetutegeera kituufu ddala yalina omulambo. Kyokka abamu ku batuuze be twogeddeko nabo omusango bagusalidde maama w'omugenzi si ddereeva nti maama ono yalina okunoonyerezebwako. Omusango saagala kusibanya ku takisi bw'eba nga teyatikidde mu paaka kuba ayinza okuba nga takisi gyalinnye egenda Luweero oba Nakasongolo oba Kigumba n'ewalala. Kati bw'ovaamu ng'omusaabaze owa takisi aba ayagala kukola ki kunoonya balala mu maaso tajjukira balinnya abantu bameka okuva e Kampala mpaka Luweero. Ensonga eyo kiri nti
etandika kula ensobi yonna eviira ddala ku nnuŋŋamya ya taxi kubanga taxi ezo ennuŋŋamya yaazo yali nti mulina okutikkira abantu mu paaka so taxi buli weebeera nga etikka abantu nga tekitikidde mu paaka ebiseera ebisinga tebaba active ne mulimu gwe bakola tebaba professional